Weewaawo tutendeeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Olunaku olwaleero nga bulijjo tujja kubeera nga tweyongerayo mu masomo gaffe ge tuli ogenda mu maaso n'okuba nga tukwasaganya okuviira ddala mu kitabo kino nno eky'ebikolwa eby'abatume era nga olunaku olwaleero tugenda kuba tutandika essuula empya nga era y'essuula eno eya-21 nga tutunulira kye tuyita olugendo lwa Pawulo e Kalisaaliya. Y'ensonga nno etuli maaso ey'okuba nga nayo tukwasaganya kubanga olugendo luno lutandika okubeerawo oluvannyuma lw'okuba nti Pawulo yali amaze ebiro ebinene ennyo nga ali mu mawanga ag'abamawanga, naye ku mulundi guno yali atandise olugendo olw'okuba nga ayolekera e Yerusaalemi era emitawaana mingi gyali gimulindiridde nnyini ddala. So olugendo luno alutandikira ddala nga amaze okubeera nga bwe yali amaze okubeera nga akola ki, asiibula abantu ab'omu kitundu kiri ekya Efeso. So tujja kuba tutunulira olunyiri olusooka paka olunyiri olw'omwenda nga tutambula mpola mpola nga bwe tukwasaganya ensonga. Bayibuli etugamba awo lwatuuka bwe twamala kwawukana nabo ne tuvaayo ne tukwata ekkubo eggolokofu okutuuka e Kosi ku lunaku olwokubiri, ne tutuuka e Rodo ne tuvaayo ne tutuuka e Patala. So kati atulaba eŋŋendo zino omusawo Luka nga bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga azitwanjulira ng'atulaga entambula ey'omutume Pawulo, era tulabira ddala mu kyawandiikibwa kiraga ebifo ebisatu bye bagenda mu maaso n'okuba nga batuukamu bwe bali bamaze okusibula abakulembeze aba Efeso. Tulaba ekifo ekisookera ddala ekiyitibwa ekya Kosi, era okwo nga kwe kwali n'ekifo ekirala kye tuyita ekya Rodo, era bino byonna bwali buzinga ku ssemayanja gwe tuyita Mediterranean Sea, era awo we baavaawo Bayibuli etulaga ne bajja n'eri ekifo kino ekyekiyitibwa Patala, era ekifo kino kyali miles nga 4 okuva e Yerusaalemi nga okwawukana ne Yerusaalemi, miles nga 4 okwawukana ne Yerusaalemi. Wabula olwokubiri lutulaga nti bwe twasanga ekyombo nga kiyuguka okugenda e Foiniki ne tusaabala ne tugenda. So kati awo nawo wakulu wakutegeera mu lwokubiri nti bwe baali batuuse e Patala, eyo Pawulo ne banneebe ne balyoka bakozesa ekyombo ekinene kubanga kyakisobola okutambulira ku bwaguuga obwa ssemayanja okubeera nga bayingira mu kifo ekiyitibwa ekya Foiniki. Olwokusatu Bayibuli etulaga nti bwe twalengera Kulupo ne tukireka ku mukono ogwa kkono ne tugenda e Busuuli. Twogera Busuuli leero lulimi kye tuyita lwe lulimi lumu lutwogerako nga tutegeeza Syria. Tugenda e Busuuli ne tugoba e Ttuulo gye twandise Tyra, ne tugoba e Ttuulo ekyombo kubanga eyo ekyombo gye kyayagala okutikkulira ebintu. Kati awo nawo wakulu wakutegeera. Olwokusatu bava boolekera ku lugendo lwabwe olwa Foiniki, bamala bagwa e Ttuulo. Awo Bayibuli etulaga nti ate eyo gye baamalira ne bagenda maaso n'okuba nga bagenda mu kifo ekyo ekya Ttuulo, kyombo gye kyali kigenda okuba nga kitikkulira ebyamaguzi byonna ebyakiriko. Nti ensonga gy'olaba y'entambula okuva e Kosi kudda e Rodo okudda e Patala okugenda e Foiniki, ate olwo ne bagwa eno. Bayibuli eraga nti ne balengera Kulupo ku luuyi luli ne bagireka eri ne bagwa e Busuuli, era oluvannyuma ne bagwa eno ewayitibwa Ttuulo. Olwokutaano bwe twalabayo abayigirizwa ne tumalayo ennaku 7 nabo ne bagamba Pawulo mu mwoyo aleme okulinnya mu Yerusaalemi. Bava gye bavudde eri batuuka e Ttuulo basangayo abayigirizwa. Guno gwe mulundi ogusookera ddala mu kitabo kyonna okuva eri gye twakiviira ddala ku ssuula esooka okubeera nga abayigirizwa boogerwako mu kifo kino ekya Ttuulo oba kye tuyita Tyra mu Luzungu. Bwe babasangayo abayigirizwa bano bakuŋŋaana nabo okumala ennaku
7 kumala ennaku 7. Nabula ekyawandiikibwa kitulaga ti mwezi ennaku 7 waliwo ebigambo ebyayogerwa abayigirizwa bano ab'ettulo Bayibuli etugamba ne bagamba Pawulo mu mwoyo aleme okulinnya e Yerusaalemi. So kati tukitegeerera ddala bulungi nti abayigirizwa bano be baasanga ettulo baaluŋŋamizibwa, baavugibwa Omwoyo Omutukuvu nabo okubeera nga balabula omutume ono okuba nga takola ki, talinnya e Yerusaalemi olw'emitawaana emingi n'okusoomoozebwa okwali kumulindiridde. Jjukira kati guno omulundi gwa 2 Pawulo yennyini yeeyogerera mu Bikola by'Abatume essuula ya 2 olwa 22 paka olwa 23 nti yaweebwa obujulizi olw'Omwoyo Omutukuvu nti emitawaana myereere gye gyali gimulindiridde ku lugendo olweyali agendako e Yerusaalemi. Naye kye tulina okuba nga era nakyo tutegeera nti obunabbi buno oba okwogera okw'Omwoyo Omutukuvu okw'abano abayigirizwa ettulo, obunabbi obw'engeri ng'eno bwe tuyita obunabbi obw'emitawaana. Obunabbi obw'emitawaana, si bunabbi obw'obulungi wabula obunabbi obw'emitawaana, era nga bwali busimbira ddala ensonga yaabwo ku mitawaana egyo Pawulo yali agenda okuba nga asisinkana, naye nga ate ewamu obunabbi obwo bwali buzingiramu n'okulabula okw'amagezi kw'okubeera nga bagezaako okukomya Pawulo obutagenda ewa e Yerusaalemi olw'omukwano gwe balina omungi gy'ali. So kati waliwo kye tuyita obunabbi obw'omutawaana oba obw'emitawaana nga bwo ekigendera kyabwo mu ndagaano enkadde bwagendanga mu maaso n'okubeera nga busimba amannyo ku mitawaana abantu gye bali bagenda okuba nga basinsikana olw'ensonga ez'enjawulo. Naye ate obw'abano mu tulo bwalinamu embeera ey'obutayagaliza Pawulo kubeera nga agenda okugwa mu mitawaana egyo egyali gimulindiridde. Naye ng'era bwe tumanyi omwami ono bw'oba osomye Bafilipi essuula esooka olunyiriri lwa 20 paka 23 tumanyidde ddala ebigambo Pawulo bye yakozesa bwe yali awandiikira Abafilipi nti ebigambo ebyo biragira ddala omuntu omumalirivu eri ekyo ekyali kimuyitiddwa okuba nga akola watali kunywenyezebwa. Pawulo y'omu yayogera n'agamba nti ndi mwetegefu ddala era ne ku lw'essuubi obutakwatibwa nsonyi, naye mu buvumu kaakano nga bwe kibadde ebbanga lyonna okubeera nga mpeesa Mukama waffe ekitiibwa omubiri gwange mu bulamu oba mu kufa. Eri nze okuba omulamu oyo ye Kristo, okufa kwe kufunamu. Era bwe mba nga ndi mulamu mubiri, ekyo kitegeeza kulafuubana na kwongera kukola, wabula ekyokulonda nze sisobola kubeera nga nkola ki, nga nkyogera. So tusobola okulabira ddala obumalirivu obw'omutume Pawulo eri ensonga ez'enjawulo ezaali zimulindiridde nti newankubadde emitawaana gyali mingi yali mumalirivu okutuukiriza ekkatala eryali lyamuweebwa olw'okubeera nga atuusa obubaka ku bantu ab'enjawulo abo Mukama waffe Yesu be yali yamugamba nti yalina okuba nga abatuusaako obubaka, ate okwo nga kw'otadde n'obuvunaanyizibwa bwe yali agenze mu maaso n'okuba nga yeewa oba okuba nga atuukiriza obuyambi, atuukiriza ensonga y'okutwala obuyambi eri abo Abakristaayo abaali abanaku e Yerusaalemi. So tusobola okugamba nti mu masekkati g'okulabula kwonna Pawulo yapimaapima okubonaabona kwe kwonna kwe yali agenda okuba nga asinsikana mu mulimu ogw'obuweereza, nga okusoomooza okwo kwonna ekigendererwa kyako okukulu kyali kyakubeera nga enjiri eyongezebwayo mu maaso, era yasalawo okubeera nga takkiriza embeera eno ey'emitawaana n'okusoomoozebwa bye byali bigenda okumulindira okuba nti bye byali bisalawo ki kyalina okukola n'eki kyatandikoze. Eri Pawulo obuvunaanyizibwa bwe yalina okukola bwali buvuga nnyo mu matu ge okusinga okulabula kwonna kwonna. Ekyo nno kyakuyiga eri ffe ffenna abaweereza
nti tewaliwo mulimo Katonda ffenna gwatuyitidde okukola nga guli awo nti mwangu. Ebisoomooza bijja kubeeramu okubeera ng'oli taata, okubeera ng'oli maama, okubeera nga oli muzadde, okubeera nga oli muweereza oba oli musumba, oba okubeera ng'olina ekitongole ekyokulya oba ng'olina abantu b'otwala. Ekifo kyonna ne bwe kiba nga kya bukulembeze, bw'onaabeera nga onaagala okukola ebintu mu ngeri egulumiza ate era esanyusa Katonda, ojja kweŋŋanga ensonga ez'enjawulo ezigezaako okukomako, ezigezaako okuba nga zikusoomooza obutakola bintu nga bw'ogwanidde kubeera ng'obikola. Naye bw'omanya nti ekyo ekikuyitiddwa okukola kye kisanyusa Katonda, newankubadde oba wakikola mu masekkati g'emitawaana mingi oba emisanvu oba ebisoomoozebwa, kiba kikulu n'olemera ku eyo ensonga okuba ng'okola ekyo ekirungi. So bwe tusoma ate olwokutaano, Bayibuli etulaga nti awo bwe twamalayo ennaku ezo ne tuvaayo ne tugenda, nti kubanga waliwo ekigendererwa ekikulu. Bano gw'olira ayogera anyumya ayitibwa Luka agamba nti bwe twamalayo ennaku ezo. Obuweereza bwabwe Luka n'abala butambulira ku ekyo ekyali kiweereddwa Pawulo. Era Luka akola omulimu gwe bulungi nnyo ogw'okuba nga attaanya eŋŋendo ez'omutume ono ava wano addawa, kubanga tuli mu ntandikwa ng'ekkanisa ezimbibwa mu bitundu ebyenjawulo. Twamalayo ennaku ezo ne tuvaayo ne tugenda, bonna ne batuwerekerako n'abakazi n'abaana abato okutuuka ebweru ow'ekibuga. Ne tufukamira ku lubalama olw'ennyanja ne tusaba. Eno nno nayo ensonga nkulu, nti waneeno Pawulo okuva mu kifo kino ekya Tulo awerekerwako abaami n'abakyala n'abaana baabwe, nga bwe twakiraba ne mu Bikolwa by'Abatume essuula eya 20 olwa36 paka 38 olwasemberayo ddala bwe twali tuli mu ssuula ya 20. N'ate era kye tusobola okuba nga tulaba ekirala y'engeri eyali ey'okusaba eya Pawulo. Engeri ey'okusaba eya Pawulo yabanga ngeri y'okumaviivi ekikakasiza ddala obukkakkamu bwe eri maaso ga Katonda. Newankubadde mu Bayudaaya okusaba kwakolebwanga ebiseera ebisinga ng'abantu bayimiridde, naye Pawulo yali yakitwala yali engeri ye ey'okwekakkanyiza ddala mu maaso ga Katonda, ng'atera ne bwe tulamba Efeso 3:14. So n'ensonga endala gye tusobola okuba nga tuyiga nga tuggyeko omukwano gwe gumu gwe twalaba n'abantu ba Efeso, gwe gumu gwe tulaba oguli okulagibwa abantu ba Tulo eri Pawulo, n'obunabbi obwajja okubeera nga bagezaako omukomako wamu ate n'okusaba okwo okwali okwawamu, naye ate era n'engeri eyali ey'okusaba ey'omutume Pawulo. N'ate n'ekirala kwe kuba nti baali ku musenyu, kuba ekyandikibwa kiraze okutuuka ebweru w'ekibuga ne tufukamira ku lubalama olw'ennyanja, ekitegeeza nti omuntu asobola okusabira ewantu wonna, ng'endagaano empya eno bwesomesa mu Yokaana 4:22 paka 24 nti Katonda waffe kaakano anoonya abanaamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Tewaliwo kifo kyonna kirambikiddwa nti onaasabirako wano oba onaasabirako wali. Endagaano yaffe etuwa ebbeetu okubeera nga tewaliwo muntu yenna asobola gamba nti nze siinaawo kifo wensobola kusabira, wensobola kwebaliza, wensobola kubeera nga njiwa omutima gwange oba nfuka omutima gwange mu maaso ga Katonda mu kwebaza, mu kusinza, mu kwatula ebibi byange, mu kwebaza wamu ate n'okukola ki ne mu kumwegayirira. Bw'oba osomye olw'omukaaga n'olw'omusanvu lugamba ne tusiibulagana ne tusaabala mu kyombo, naye bo ne baddayo ewaka, kitegeeza nti tebaasigala awo. Olw'omusanvu naffe bwe twamala olugendo lwaffe okuva e Tulo ne tutuuka e Potelemeyi ne tulamusa abooluganda ne tumala nabo olunaku lumu. So Katonda tetumanyi e Potelemeyi lwaki baamalawo olunaku lumu ate e Tulo ne bamalawo ennaku 7. Abooluganda baaliyo e Potelemeyi ate era baaliyo e Tulo, ne Tulo baakiwa ennaku 7. Ekyokuyiga weekiri nti Katonda mwene
olw'enkola ye yagendanga maaso n'okubeera nga aluŋŋamya okutambula okw'omutume ono wamu ne banneebe. So awo wakulu nnyo wakubeera nga tukola tutya nga tutegeera. Wabula olw'omunaana lugamba nti ku lunaku olwokubiri ne tuvaayo ne tutuuka e Kalisaaliya. Wuliriza bulungi nnyo awo. Ne tuyingira mu nnyumba eya Filipo omubuulizi w'enjiri, omu ku baali omusanvu, ne tutuula naye. Kati awo wakulu nnyo kubanga essomo lyaffe liri kutambulira kwono ku kino ekifo ekiyitibwa Kaisaaliya. Kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeerera ddala nti bwe baava e Potolemeyi ate baamaliriza bayingira mu kitundu ekipya ekiyitibwa ekya Kaisaaliya. Eyo Filipo gye yabeeranga. Ate ffenna tujjukire nti Filipo kusinziira ku Bikola by'Abatume essuula ey'omukaaga olusooka paka olwokutaano, yali omu ku abo omusanvu abaalondebwa okuyamba ku be twandiise abakadde oba abatume. Kuba abatume baakizuula nti waliwo obwetaavu obwali mu Bakristaayo, ate obwetaavu obwo tewaliwo bantu baali basobola bugonjoola, wabula bo abatume balina okulekayo obudde bwabwe obw'okwewaayo mu ssaala n'okusomesa ekigambo, okubeera nga bagenda mu maaso n'okukwataganya emitawaana egy'enjawulo egyali mu Bakristaayo. So ne batwala eddaala erisaba ekkanisa okwerondera abantu omusanvu okubayambako mu mirimu egy'okwasaganya emitawaana gye baali balina. Tekitegeeza nti tebaafaayo eri ebyetaago by'abantu, wabula okufaayo kwabwe kulabikiramu kuba nti baawa obuvunaanyizibwa abantu bano okulonda abantu abasobola okubayambako. Naye ate ekirala kye tulina okuba nga tutegeera nti Pawulo ne banneebe banga amaaso tusinza gateeka ku Pawulo nti asesensikana Filipo oluvannyuma lw'emyaka 25. Ffenna tulina okujjukira bulungi mu Bikola by'Abatume essuula ey'omunaana, Bayibuli eraga nti mu ensonga ey'okuyiganya Pawulo kwe yakola ku kkanisa yaviirako Abakristaayo bangi e Yerusaalemi okubeera nga basaasaanya mu bitundu eby'enjawulo. Obulungi obuli mu eyo ensonga nti n'okwiganyizibwa newankubadde kwajja, Katonda omukulu era alina obuyinza ku mbeera zonna, yakozesa okwiganya okwo okubeera nti enjiri etuuka mu bifo ebirala gy'etaali. Naye ekisinga okwewuunyisa, eyaviirako Abakristaayo okusaasaanya mu bitundu eby'enjawulo era eyaviirako Filipo okukkirira mu Samaliya nga Bikola by'Abatume essuula y'omunaana bw'eragira ddala. Ate ku mulundi guno Bayibuli etulaga ku lugendo lwe yaliko ayingira mu maka ag'ono omwami ayitibwa Filipo. Ekyo kitegeereza ddala nti okusinsikana kuno bahistorian oba bannabyafaayo balaga nti kwaliwo oluvannyuma lw'emyaka nga 25 era bwe bayingira mu maka ag'ono ayitibwa omubuulizi ow'enjiri. Ffenna tulina okitegeera nti ekigambo ekiyitibwa omubuulizi ow'enjiri oba omubuulizi ow'enjiri kirabika emirundi 3. Okusookera ddala gwe guno gwe tulabako wano ne mu Befeso 4:14 Bayibuli weyogera ku Yafeso ez'emirundi 5, okuli abasomesa, okuli abasumba, okuli ababuulizi b'enjiri, bannabbi n'abatume. Ate okwo nga kw'otadde ne Timoseewo ekyokubiri 4:5 Bayibuli Pawulo bwe yali ayogera ebigambo bye ebyasembayo eri Timoseewo ng'amugamba nti mu masekkati g'emitawaana gyonna yanyiikire okukola omulimo gwe ogw'okubulya enjiri. Wabula ate n'ekirala ekikulu ekyotegeera ky'okulaba ku Filipo ono nti newankubadde emitawaana gyaliwo egyali egy'enjawulo egyali gyaleetebwa Pawulo, kwe kulaba nti ekimu ku bisaanyizo ebyabaweereza kirabikira ku Filipo. Yagenda maaso n'okwaniriza Pawulo ne ttiimu ye yonna, kubanga kino kisaanyizo eri ffenna abaweereza tugwanidde okuba abantu abasembeza. Peetero ekisooka 4:9 etwogerako okubanga tuli basembeza b'abantu, kubanga ogamba otya nti oweereza eri abantu naye nga toyagala abantu n'okutuuka mu makaago. Wabula tetumayidde ddala ebyandikwa tebitulagira ddala biki bye bagenda maaso n'okunyumyako, naye tusobola okutegeera nti kaali kaseera kasanyu nnyo, kaali kaseera kamaanyi nnyo okubeera nti baayogera ku nsonga enkulu ennyo
nnyo nnyini ddala n'okubeera nga kyosobola okulooza nti waliwo emboozi awo eya Filipo okubeera nga anyumya n'omuntu eyali omuyigganya. Tetumayire ddala Pawulo yali ayanukula biki era Filipo biki byali abuuza, Pawulo yali addamu bitya. Kugamba abantu bonna abaali mu maka ago bateekwa okuba nga baafuna akaseera akaali ak'essanyu nnyo nnyini ddala. So n'ekirala ekikulu ekyokunnyonnyola mu lunyiriri luno olw'omusanvu kwe kubanga tulina okwogera ku kifo kino ekya Kayisaliya, nti ekifo kino tusobola okugamba nti kye kifo enjiri kye tumayire ddala enjiri mwe yasookera ddala okuba nga ebuulibwa abo be tuyita ab'amawanga. Ffe ffenna tujjukira mu Bikolwa by'Abatume essuula 10 omwami ayitibwa Kolonelio. Bayibuli etulaga nti malayika yamulabikira era malayika eyo emusonga ku mbeera ey'okuba nti yalina okuba nga atumya Peetero ajje amubuulire enjiri. Era tumayire ddala nti mu lunyiri olw'44 mu ssuula ey'10 Peetero yali agenda mu maaso n'okugamba ebigambo, Omwoyo Omutukuvu n'alyoka ajjuza Kolonelio wamu n'abo ab'ennyumba ye. So kifo kikulu nnyo nti Abakristaayo bannamawanga bwe twogera mu kuba nti bannamawanga baawulira enjiri, kino kyekyali ekifo ekyasookera ddala. Ate era tulina okitegeera nti guno gwe gwali omulundi ogwokusatu ogwa Pawulo okubeera mu kifo kyekimu. Mulundi ogusookera ddala yali essuula ey'omwenda mu lunyiriri olwasatu Pawulo yaddukira mu Kayisaliya. Bwe yali adduka abo abalemaze otegeera nti eyali ayiganya ekkubo ate kati abuulira ekkubo. So yaddukirayo Abakristaayo bamuddusaako eyo kwekweka. Ate ne mulundi omulala kwe kuba nti yali ku lugendo lugenda mu Antiokia nayitirako era e Kayisaliya. Bwe wasomye Bikolwa by'Abatume 18 olwabiri paka olwabiri mu 2. So tujja kumaliza nga tutunula olunyiriri olw'omwenda nga lulaga nti naye oyo yalina abawala 4 abatamanyi musajja abalagulanga. Kati abawala nabo bakulu bakufaako aboono Filipo balaba Filipo nti kyetusookera ddala tetumanyidde ddala. Bayibuli ekisooka Bayibuli kyetulaga nti baali 4 era baali tebamanyi musajja, kitegeeza nti baali 4 ate era baali mbeerera. Ekyokusatu baalagulanga. Naye ekikulu ekirala tekyotegeera tetumanyi mu nsonga ey'okuba nti baali mbeerera tetumanyi oba obw'embeerera bwabwe bagenda mu maaso n'osigala nabo ng'okwali oba okusalawo kwabwe oba kwali kusalawo kwa kitaabwe, kubanga n'Ebikolwa Abakorinso 7:36 paka 37 eraga nti kyali kisoboka abawala abamu okusigala mu nnyumba z'abakitaabwe nga tebafumbiddwa bwe baali nga kuteesa okwo kwali kusaliddwawo bulungi. So tetumanyi bano bama ne bafumbirwa tebafumbirwa. Wabula ate ekirala waliwo abeeyambisa ekyawandiikibwa nga kino okubeera nga batwala mu maaso ekyo kye bayita leero obuweereza bwabwe obw'obunabbi. Obuweereza bwabwe obw'obunabbi nga bagamba gwe tojjukira abawala abaana aba Filipo, naye kye tulina okuba nga tujjukira nti bano abawala aba Filipo batuukiriza butuukirizi. Yoweri essuula ey'okubiri onyiriri olwabiri mu 8 obunabbi obulagibwa nti mu biro eby'oluvannyuma Mukama yali wakwifuka omwoyo we ku mibiri gyonna okwo nga kwotadde n'abaana ab'obuwala era nabo baali okuba nga bagenda mu maaso n'okulagula. So kikulu nnyo otegeera nti kino kyali kituukiriza butuukirizi kyawandiikibwa ekyo, era baneeno abawala aba Filipo balagula mitawaana egyo egyagigenda Pawulo gyali agenda okweŋŋanga ng'agenze e Yerusaalemi, n'okubanga nabo bagenda mu maaso n'okuba nga bamukomako obutagenda e Yerusaalemi. Wabula tebagendanga mu maaso n'okuba nga bagazya oba nga bannyonnyola, bawanga buwi ne babuulira. Bayibuli eraze nti baalagulanga, baabuuliranga mu butuufu obw'ensonga baabuuliranga biki ebyali bigenda okuba nga bikola bitya bibaawo, naye tebagendanga mu maaso n'okunnyonnyola obunabbi bwabwe oba ekigambo kyabwe, kubanga Bayibuli etulaga nti abakyala tebakkirizibwa kubeera nga basomesa mu lwatu ng'era bw'osobola okulaba Timoseewo ekisooka 2:10-14 wamu atya ne Bakolinso ekisooka essuula ey'okumeka ey'e14. So kano nno kaali kabonero ak'obuulize. So waliwo
abantu leero abaagala okweyambisa ebyawandiikibwa nga kino naye baba bakikozesa mu bukyamu, kubanga we twogerera kaakano endagaano yaffe enzijuvu obunabbi obwo bw'alina ekigendererwa. Teri Katonda kyakola nga tekiriiko kigendererwa. Bayibuli bwe yali ekyawandiikibwa obunabbi bwaweebwanga abatume baali bakyawandiika ebitabo n'ebintu eby'enjawulo, naye baali bakyawandiika amabaluwa n'ebintu eby'enjawulo, naye kaakano ebitabo 66 biweerera ddala bulungi, era kyonna kye twagala okumanya kyatuweebwa dda tukiina mu bitabo ebyo 66. So obunabbi yenna abwagala alina kugenda mu byawandiikibwa, oba alina okugenda mu kkuŋŋaaniro owali omusajja ate watali mukazi, wali omusajja nga asomesa n'annyonnyola lunyiriri ku lunyiriri nga bwe ngenda maaso n'okuba nga nkola mu kitabo kino, kubanga okulagula kaakano okulwo kweko kwe tuyita okw'okunnyonnyola oba okubuulira ekigambo kya Katonda, si kulangirira bipya. Byonna bye tulina okumanya bitwereddwa. So okulagula kyakolebwa n'abakyala nabo bakikolanga mu ndagaano enkadde. Bw'oba osomye ekyabalamuzi nnyanya, omukyala oyo yayitibwa Deborah, nga kw'otadde omukyala ayitibwa Prophetess Huldah. Mu Ssekabaka ekyokubiri essuula ya 22:14 okwo nga kw'otadde Elizabeth mu Luka 1:41 ne Maria Luka 1:46 ne Anna mu Luka essuula ey'okubiri 3:36. So kino kyaliwo kaseera buseera naye tebaali bannabbi, tebaali bannabbi. So kikulu nnyo kyokuba nga kitegeerekera ddala bulungi nti tebaalina buweereza bulamba nga bw'olya nti nabbi Isaaya, nabbi Yeremiya oba Daniel. Kino kyabangawo kaseera buseera bwe tuba twogedde ku kyabano abakyala. So ensonga ezo ze mbadde njagala tubeere nga tutunuulira nate, naye nga Katonda nga bwali omwesigwa tujja kuba nga tutunuulira ekitundu ate ekyaki ekyokubiri kutandika ddala ku lunyiriri olw'10, ate tuyigire ddala ensonga endala ezaagenda maaso n'okuba nga zinywezebwa abo abalala bagenda maaso n'okuba nga bakoma ku Pawulo obuteeyongerayo. So nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu kisigale oba kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.